Kasa church gena maso. Kiriwo kuli ku meya Kabuzi agoba abantu ku makubo abakyala bannamwandu Kabuzi abantu bako ye Kabuzi Kampala baba gobayo bagamba gwe tujje na kusatu ekyo kituwakanya tugamba tekiriyo baffe bali bwerebbo songa egenda mu maaso so tuzze wano mu site tumanye ani ayimidde mu nsonga eno twekubira enduulu tulabe ani era twemagezi amanya gange eza kasala kaka akigenda ejjero bugu makina saago municipal council Mwami Kabuzi yasize ekiwandiiko sasale nga yaleero abantu beemenye agenda kusinika enforcement ku lawundi emenya abantu kwe kyetuwakanya asooka afuna wazza abantu asooka abamenye bano be baweerera abaana abakyala balina looni ate abantu abo batafuddeko bonisa bagenda zisasula ate amaanyi gali muffe bantu amaanyi gali muffe bafuuka bakikazi katunonyeza abaana baffe basome n'ekyokulya abamama babatata tuleke tukole anasonyiwa okaisa olulimi oluvuma muwumba tuntu ziri sawa mmeka twamulonda ayina tukolera ziri sawa zigenda mu ssaawa 5 akubaletera tukaka ofisi batugulire yena atanaba kutuuka tugenda kusiba naye wano wabweru paka nga meeya azze atubulire walina otuteeka okitegeera fe tuli ababu bannamwandu tulina abaana wetubadde tukoze tetulya wetukolera wetujja ekikumi wetujja sikulufizi n'abaana twawayo ettaka lyaffe kukolera kukubakuatugoba atyewaffe wekukolera mukole tuzaffe aveeyo taseeka kutakugoba muntu ku kkubo nga tamaze kwogera naffe yalina okusooka okutuyita atubulire wabye tuteekeddwa okukola obulamu oba kulongoosa bintu atubulire tulongoose naye tateekeddwa kuva eri n'atugoba ngenda kumweyambulira Nati tulaba amasati amapeso gasumulire siri mu mativu n'ekyogoba abantu ku luguudo nze gwolaba wano ozakulembera ekyalo kino mwange watudde embizi esogokya meyo kuwa ku ofisi embizi nekera meyo mulaba gwe twalonda ye tanatuuka zino saawa mmeka yateekayo ekintu ekyo ajja atunyonyole bakiyisa aliko tebakitugambanga kibagoba nga nange sikola ki sikimanyiiko buli wabaawo ekintu ekigenda okukolebwa mu munisipalite muno tulina okutuuza kanso ne tuteesa ku nsonga ne tukisalawo gafe abakukiikiriramu abantu tukiikirira abantu bano tetuteesa byaffe tuteesa byammwe tetuteesangako okugoba abantu baffe ku makubo nembagamba nze nga sikimanyi tetulina we twateesa mu kansolo zose ne tuvayo nayo nti ne tugoba abantu kuki ku kkubo kuba buli kimu ne gavumenti ebeera ekikoze eyawakati era eno waffe wano ku municipality naffe tutuula nga kanso ne tuteesa ekiteeso ekyo ddala tukigule kituyamba abatuuze abakazi abali ku kkubo balina looni abamu bannamwandu owulira bava mu covid ogamba nti obagoba ku kkubo nedda n'omulundi n'ogumulundi tetulina kutuuka kweyo ddala egoba abantu ku kkubo tetubakoledde entegeka tetuzimbye butale nti abantu bateeke wabbali Let's go.
tutta. Akubaja amasasi ayagala tutta. Jangu tutte. Jangu. Kabuzi abantu okumulonda bassa musango. Abantu okusimba line balonda Kabuzi bassa musango. Meya Bobi Wine yatugamba tulwanirira muntu wa wansi. Balenza batukakana. Simanyi lwaki muganya okufuna obwesige mu deputy mayor. Kati mwagala ni abayogera. Akije kubanga tubulira ndi byavudde wani wa president. Yes mbabulira. Nanya ffe kitwagala. Anti president bwaragira bakola ki? Tawunikira akataragira mayor. Naffe twagala okufuna olukiiko olwawaki olwawamu ne twade siyinza kufuna lukiiko nga tuli ku yidi nga siyinza kusalawo nga sinafuna ki ne twamala okutegeeza bakansala baffe n'abakulembeze abo kubiki nga tugenda kusooka